Tugenzeko ew'omukulu ono gwe bayita Matyansi Walukaga. Matyansi Walukaga olunaku olwaleero avudde waliwo ensonga ezibadde zitambula nga bumanyi nti yafulumizza akayimba ke baali bamusaba okufulumya. Waliwo n'ensonga ziri ku X ku mitimbagano nga waliwo abaguddewo amannyo baguddewo account ku X oba gyoyinza okuyita Twitter. Kati bagiguddewo omukulu ono kwe kuyita bannamawulire n'agamba nti waliwo oluke lwaguddemu nti bakosa X eyo. Ategeezezza nti emitimbagano ebya X tabitegeera, yamanyi bya TikTok bya WhatsApp za Facebook. Kati waliwo abali mu account ng'ekosa Matyansi Walukaga bavumirako abantu mu mbeera eyo. Kati agamba waliwo abadde baagala okukikozesa ate baleme okuba ate nga afulumira ku ballot mu mbeera eyo. Kati wulira Matyansi watuusizza bw'abadde ategeeza olunaku olwaleero. Waliwo omuntu yagulawo omukutu gwa X, nze simanyi nagagulawo X kubanze simu ndikozesa ebintu bitono nnyo olwokuba n'ebyokukola bingi nnyo. Ndi muyimbi mbeera mu shows mu Uganda n'ebweru, nsoma nina okusoma ku St. Lawrence University, nkola degree natera okumala ndi ku mwaka gwa kusatu kati ndi ku 3rd year semester 1 nkola Bachelor of Public Administration and Management. So kati bw'ogattako ya politics nina okubeera nga nnoonya akalulu akamukama wange lwati kyagula kisentamu ate n'akange n'okubeera nga ate nkola emirimu gya Kingira Town Council mu ofiisi ne ku ground. So kyokula nga essimu ngikozesa kitono, essimu yeetaaga abagikozesa ebingi ng'era balina obudde bungi. Kazi nina obudde butono nnyo nnyo. Nkozesa Facebook yokka, nkozesa TikTok na WhatsApp. Ebisigadde mpozi kukuba na kuandika messages ezaabulijjo n'oku mobile money kumpeereza ssente nange kuweereza. Kale nenga meya olina okubiyiga X omutimbagano olina okuguyiga essebo. Kati agamba nti yakibaze nti waliwo abali mu lukwe okumulemesa olw'ensonga nze za akawunti bazikozesaako okuvuma abantu. Wulira gwe sikulumba. So guno omukutu gwa X ngwegaana sigumanyi n'abikola ono impersonator agenda kugezaako okulowoozesa abantu nti nze nkola ki. Kati mudde buno bye tugendamu ebyobufuzi baagala kunnemesa kwewandiisa kubanga amawulire gengezaako okuwulira galinga agayitingana baagakozesa mukisa guno okulaba nga bannemesa ogenda mu nominations neme kubeera ku ballot paper nga bakozesa bino nti no gyolonza ono so nga sinze. Kyo njagadde nsi ekitegere balumbu bye babyogerako ne ba SP mbalaba ababeera abo abasabye abali mu nsi ki naye mbiraba mu kusooka nasooka bitwala for granted nina ngenza okulaba nga bigenda biranda. So ensonga lwaki nvuddeyo nsobole okuvumirira ebintu bino. Kale agamba nti bw'anaamukwatako era bali mu kunoonyereza bigenda kuggwera mu kooti kuba agamba erinnya lye yaali yinawulira. Ebwe ngamba nti alina n'erinnya lyange, erinnya lino ne mu kooti basooka kubuuza nti erinnya ly'ogamba nti ali olirina, erinnya ndirina. Ndi mmeeya wa Kingira Town Council, ndi mbaka esimbirewo agenda okukiikira abantu ba Busiro, ndi muyimbi star ayimba mu Uganda n'eggwanga n'amaze ebbanga, ayimba mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Ne Kabaka bwe yasiima n'agamba nti oli muyimbi ayimba ennyo obuyimba obunyunyutuvu obuzimba obukola ki olikyakulabirako kirungi mu Buganda, ekyakulabirako kirungi mu Buganda, mu Uganda ne mu nsi yonna yerinnya lyengezaako kuuma. Kale ye Matyansi Walukaga nga ategeeza Walukaga akyatugamba wulira obwa mmeeya kyekifo ekisinga okuba ekinene kubanga kyo ate kikola full time ate daily Monday to Friday sawa 2:30 mpaka sawa 10 olina okuba nga olina abaki n'abantu mu ofiisi ne ku ground mu bizibu byabwe biwuliriza ky'onoosobola ne ky'otaasobole olina okumonitaringa ofiisi ezi zonna okulaba ono yazze, CDO yazze, engineer yazze, ono yakoze eki, oli service provider akoze ata, bakubira eno baggala amayumba ab'emisolo, eno bakola biki, byonna n'obibeeramu oyo meeya naye atumbaka wa parliament ogenda layering. Kale abadde atangaza ku nsonga nga bamubuuza bw'anaabeera omubaka wa parliament eno ng'anaddamu ogikuba agambye nti ku nsonga eyo bwe kigenda okuba ayogeddeko ne ku luyimba luno lweyakate ennaku ezo. Akayimba ko kafulumyoredde mukama wange yakantuma ku Saturday, it was Saturday saaliyo nali ku ssomero naye nenkatandika ku Monday, ku Tuesday nenkamuwa era ye yasoose okateeka ku Facebook nenkatandika okusaasaana nga yantuma painting ekifaananyi how we knew Uganda is going to look like
something which I think that I did it diligently. Era bw'okawuliriza owulira nga arrangement yabadde nnungi nnyo, eddoboozi ddungi nnyo, ne calmness, obukakkamu okusobozesa omuntu okitegeera. Lwaki nayimba oluyimba okusinziira nze nakoze photographic interpretation nti mukama wange yayagadde gundi manifesto yagikola mu luzungu, yayagadde omuntu waffe owa wansi atali muyigirize nnyo atagitegeera mu luzungu nnyo olungi esobola omutuukako ng'eyita mu music. Kale Mathias bamubuuzizza ku luyimba olwo lwe yakubye ennaku ezo Uganda empya nga weegenda okufaanana. Waliwo oluyimba lwe yasuubizza mu intro atugambyeko nti kigenda kuba kitya. Era nga bweze enyimba zange nyimba Kiwuugulu part 1 mbaga ya Kiwuugulu prison break kati era mu kalimba nze nasuubiza era nze nnokikola then bwe nabanga katwogera kuluyimba lwe nafulumiza sikyo kati neruli kasana abanga ndifulumiza then we shall start from there. Tujja kutandikira awo nabo okubwogerako kati saga kwogera lusinaba kuyiya nakumanya byengenda kuteekamu mujja you're going to unsettle my mind. Nange Walukaga buli interview gy'owulira agattamu oluzungu okulaga nti abanyoma abakadongo kamu abagamba nti ensonga bwe ziri bwe zityo. Ye Mathias bw'atugambye